Amanya n'eddoboozi bamita MCSMX representing straight out SMX media. Mawulire gana kuwaza, mawulire ganna ku nnyo nnyini ddala, mawulire siga ssanyu wadde n'akatono okubeera nga abawagizi ba People Power ekisinde kya mukulu Kyagulanyi Ssentamu Honorable Kyaddondo East okubeera nga kyafiiriddwako omuwagizi waabwe Nakinku oba goyinza okuyita Die Hard Rita Nabukenya. Rita Nabukenya ono abadde muwagizi va ku bino omuntu byagamba njagala nnyo MCSMX naye nga bambi tamanya na MCSMX wafaana. Ono agamba njagala nnyo Bobi Wine naye nga tamulabanga kamuwulira buwulizi oba alaba bulabi nnyimba ze. Oba omuntu yenna rolomodo goyinza okubeera ng'oteekawo gwe gw'osinga okwagala naye nga tomumiitingangako. Ono Rita yabadde ayagala People Power ne Bobi Wine mu buli mbeera. Bobi Wine wonna wabadde ng'agenda Rita abadde abeerawo. Ne olunaku lwe yafudde yabadde ava mu kkooti okubeera ng'awuliriza omusango gwa Bobi Wine gwe bamuvunaana ogwa OTT gwe baayongezaayo paka omwezi ogujja. Naye oluvannyuma lwabo yabadde agenda ku popo eri gye babadde bagenda okutegeka olukuŋŋaana naye gye babadde bali mu kwolekera okubeera nga theories nnyingi ezizze ku kufa kwa Rita ezinakuwazaawo ezimu ezinyiiza y'ensonga ezimu ku lwaki nduddewo okuleeta story eno okuba we happening dde paka leero kubanga story wezi zibeera sensitive nyinza okukozesa ekigambo nga kigenda nyiga Oluganda nyinza okukozesa embeera ng'ate bambi eyinza onnyiga omuntu omu oba omulala ensonga lwaki story wezi zibeera sensitive n'ebigambo byolina okukozesa obeera olina okubeera ng'obisengese bulungi nnyo. Naye theories ebbiri eziriwo zigamba okusinziira ku yabadde avuga Rita agamba mmotoka ya poliisi mbu ye yabakoonye nera n'ebali nnyo oluvannyuma lw'okubagamba kubanga ye nga driver yabadde akkiriza mbu yes poliisi yabadde ebagoba naye mbu n'ebagamba bayimirire okusinziira ku ye kennyini ng'ayogera ye n'agaana okuyimirira olw'ensonga babadde tewaliiwo nsonga ki ebayimiriza mbu mmotoka ya poliisi bw'etyo n'ebakoona n'emuyitako mwana muwala bw'atyo n'afa teyafiiridde waawo okusinziira ku w'oluganda lwe agamba mbu yafiiridde mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okumutwala ne bamuteekako ko oxygen ne bamuteekako ecupa z'amazzi so oluvannyuma bagenze okulaba nga bambi omuwala yabadde afudde tamanyi oba yafiiridde on sport bagenze omutwala mu ddwaliro nga bawadawada buwaziwaziko oba si kyekyo nga yafiiridde mu ddwaliro oluvannyuma lw'ogezaako okubeera nga bataasa obulamu bwe. Ate waliwo abatono abagamba mbu just mmotoka teyabadde ya poliisi mmotoka yabadde ya buyonjo naye nga emu okusinziira ne ku bantu abalala abadde bagamba mbu Simaya ne Sipapa yabaddeko mu kavuyo akamu neera n'akoona abantu abamu mbu Sipapa yennyini yakoonya abavubuka abamu naye bo nga baamulabye ennyombo abamu abawagira NRM waliwo we babadde okujja okusabotaginga ate banino tebabadde bagenda okubeera nga bakola. Ono Rita Nabukenya abadde muwagizi wa Bobi Wine ne People Power ng'ekisinde Nakinku gwenza okuyita Die Hard kubanga ku Facebook okusinziira ku last post gye yakoze ku Facebook abadde akozesa amannya Rita Priya owa Kyagulanyi neera ng'erinnya Kyagulanyi yali etteekako banga lyeyita ku Facebook abadde akozesa amannya oyinza ogenda n'olaba stories ezisembye zabadde nga postinga abadde akozesa amannya Rita Priya owa Kyagulanyi. Emu ku post gye yalese postings oba gye yalagudde abantu abasinga bakitutte nga kulagula n'agamba mbu struggle ye tegenda fiira bwereere wadde yalinga yakitegedde mbu agenda naye yalese obubaka obulagula oba obubaka obuzzaamu amaanyi oba obubaka obukakasa mbu kisoboka struggle esobokera ddala eya People Power oba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu kubeera ng'alwanyisa oba okubeera ng'akyusa Uganda okugifuula empya. Rita Priya yalese post ku Facebook yabadde egamba we can clear all yellows from LC1 to president. Yeno last post ye yasembyeyo yagambye mbu we can clear all the yellows from LC1 to president in Kyagulanyi we trust. Yeyo post ye yabasembyeyo okubeera nga postinga bambi nga tannaba kubeera nga bamubulamu bw'ensi eno neera ye ng'akkiriza in Kyagulanyi we trust yelo yenna basobola omukiriyalinga ne balonda bantu ba People Power from LC1 to president Kyagulanyi Ssentamu. Rita yafiiridde ku myaka 28 egy'obukulu yalese abaana babiri nga bwe mubalabyawo mu bifaananyi neera nga kyenyinza okugamba bannanga asobodde okubeera ng'agenda okuziika bambi osobola okuyitirayo n'obeera ng'ogenda n'oziika n'okubagiza famire y'omwana omuwala omuto ennyo abadde akkiririza mu struggle. Amanya ndoboozi nsigadde nze MCSMX representing straight out SMX media. I sign out.